Bishop nyabo omugenyi waffe omukulu kunyweza obutalekaamu kasagala bw'aba amalidde okutukuzibwa mu batiisimu nga mufunira ku munne ennaku zonna nga bagumira byonna obufumbo bye bubatuma. Kaakati musigale eyo abagole. House of the Lord, abakulu abo tubebaza bannange omulimu gwe mwakola naffe gemaanyi gano getukola kiwatujjukiza ng'abakristu bo abeerugazi n'otugamba nti bannange abeerugazi tutambuze buvumu. Tusanyuse nnyo kulaba wuubirako ku bantu w'oli. Saawa yonna ngenda kola ki kubayita bagamba enkola y'omutwe yekuwa ensanirira bwe guba musongovu sanirira. Abantu bangi bali batambulamu ne Yesu n'abakyukira n'abagamba nti oli wajja gye ndi n'amala takyawa kitaawe na nnyina na mukazi we n'abaana be ne baganda be ne bannyina newankubadde obulamu bwe tayinza kubeera muyigirizwa wange era atabagalira musaalaba gwe n'angoberera tayinza. Kino ekyemukono mukulike nnyo mukulikire ddala. Ekijaguzo kitegeeza kwebaza. Tuzze okwebaza Katonda olw'abatiisimu abantu ababatizibwa mu myaka egya 25, abantu abafunye amasakalamentu,
Katonda atuwadde obulamu, Katonda atuwadde enkulaakulana. Bw'otunuulira ekibuga kyaffe Mukono kikuze, era oli bw'aba ava e Kampala yeeraliikirira engeri gy'anaayita mu Mukono, kubanga kibuga ky'amaanyi kaakati, era twetaagayo bagiyita Northern Bypass wanamba Northern Bypass ng'ewedde twetaagayo eggaali y'omukka ng'epaakinga awo ne tuva mu kibuga kino okweyongerayo, ate nga bamaze otuwa eggaali y'omukka batuwe ne Mukono City. Eyo ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri, nga bwe tuwulidde mu ssomo mu kigambo kya Kawanamba, Northern Bypass ng'ewedde twetaagayo eggaali y'omukka ng'epaakinga awo ne tuva mu kibuga kino okweyongerayo, ate nga bamaze otuwa eggaali y'omukka batuwe ne Mukono City. Eyo ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri, nga bwe tuwulidde mu ssomo mu kigambo kya mirimu gy'okola mu ministry. Weebale nnyo, weebalire ddala, otufuukidde ekyokulabirako ekirungi, oli menta waffe era tukwegomba eno wansi. Naye taata nkusaba, amasomero gaffe mu Mukono tegalina byapa. Ettaka ery'amasomero teririna byapa, nsonyiwa kikugambira wano, naye era wenkufunidde obeera bize nnyo taata. Nsaba Ministry y'Education eteekewo budget egulira amasomero gaayo ebyapa. Naddala mu Mukono municipality tulina amasomero 9 aga gavumenti, naye ng'ettaka bamafiya baddiira baagala olitutwalako. Saagala gakumenyera kuba mu ripooti nja gakuwa, naye nkusaba nga minisita okirowoozeeko. Mu ikonomi eno eri obubi ennyo, amasomero gongeza ssente, naye ate abazadde beefaako, naye ate ebyapa abantu ne baba nga baagala obitwala. Like abantu baatuwa ettaka naye gavumenti ne tuta processinga, kati twagala mu budget otuteremu ya financial yeddako okugulira amasomero ga gavumenti ettaka galifuni. Abagole baffe emirimu egyaffe ng'abali mu gavumenti naddala fali mu byenjigiriza gyanguwa nnyo olw'amaanyi agava mu kereziya, gava mu matsinziko byenjigiriza. Abaana amasomero bakatuteereddewo. Nze nga minisita w'ebyenjigiriza, amasomero agasinga okumpeesa ekitiibwa, agasinga okukola obulungi, amasomero galabirirwa kereziya. Bano mulebana abadde bayimba wano abalabika obulungi, somero pya badde enteekateeka na butesitesi genda kulikyalira, naye ripooti ze nnina lero bakola bulungi. Kereziya webale kuwagira byanjigiriza. Kozi oba mbajjukize na kano kituzaayo abaana ku mmande, iye temukeerabira bannange, ate naffena tuzeeyo abaana ku masomero. Gavumenti egamba tetunaba abokulaakulana, buli munnayuganda tulina okuba ntumuwadde obusobozi agenda asome. Mu Mukono wano owa mukulu RDC mukyalimu abazadde bananakumanya bukulu na value ya byanjigiriza. Amasomero wadde gavumenti gatereddewo, kyaki gatereddewo Mukono mangi, naye abasinga okugafunamu beeyeyeyeyo oba Luweero. Bw'ogenda okusaana omwana ovaawa nva gindi, nvaawa nva gindi. Ekirungi minisita w'ebyenjigiriza waali tuwulira ebintu bingi ebiri mu masomero ddala ebitayogerekeka, naye nga tulina birwanira mu masinzizo gaffe. Agamba nga abazungu babiwagira
naye ate ffe nga wano mu buwangwa bwaffe tetubiwagira. Era nze mbadde nsaba bannaddiini abali wano twongereko omulamwa ku kigambo ky'ebyo ebintu ebizze kubanga bisusse byeyongera bweyongezi ate waliwo ababisponsalinga. Tulira nti buli mwana akkiriza bamuwa buli mwezi emitwalo 6,600. Naye bwe tunaaba situli masinzizo wano kubivumirira, bwe tunaaba situli masinzizo gonna ag'eddiini zonna, tujja kubanga ensi yaffe tugigabye. Era kyova olaba nsanyukidde abakwaya batambula n'abaana abo abato kubanga mutendesa okuva wansi paka waggulu ajja kuba manyi nti kutya Mukama magezi we gasookera. Kubanga enzikiriza ti buli muntu yenna mu ddiini ye bw'agiwa ekitiibwa asobola okukola ebyo Katonda by'ayagala era asobola okubeera omuntu mulamu n'asaavinga eggwanga lye. Ensonga lwaki tusobola okuyimirira kyaki aye ne tumuwaana bye mukola kubanga tumanyi nti twakuzibwa twatuuzibwa aye tumanyi nti buli muntu yeetaaga munne. Naye kunya enguudo n'enkulaakulana endala nayo puroguramu eyo weeri era twamaze dde okukola enteekateeka okulaba nti tutandika Greater Kampala kubanga tubadde nga tuzimba enguudo nga tugamba nti lukomye seeta ate Kampala atandikidde awo naye katwagala tulabe nti zino highway ze mwagala train ze mwagala Bishop akyogeddeko awo ejja kubanga ya Kampala Metropolitan era ng'esobola okubanga omuntu aga nti ngenda seeta nninyidde Kyengera kati ate nzija wano ng'asobola okubanga atambula bulungi. Era manyi nti omwaka guno gunaggwerako Mungu ng'ayagadde tujja kubanga tutandika okulaba nti pulaani eyo kubanga yamaze okuyisibwa era tugenda kuba nga tugitandika. RDC akimanyi ne bammeeya abali wano bakimanyi titwatandise okulaba nti tukulaakulanya Kampala Greater Metropolitan ng'eri wamu. Pozi ku lw'abasomesa abali wano ezo Prime Minister ze yampadde buno obubaka bukujja wa Prime Minister era nga mpadde obukadde 10 buno naye ng'asabye si bwe gusoosa ate si bwe gusembye ajja kuba ng'alina okujja ategeere kati nga bwe tulina kiri ekizimbe ekigenda okuzimbibwa nga bwantumye era nja kumugaa nti waliwo ekizimbe ekizimbibwa